Ensimbi obuwumbi 10 kigambibwa nti bwayisibwa Parliament nga bugenda mu bibiina ebyobufuzi ebivuganya gavumenti ebyenjawulo kakati n'aba FDC nga bayita mwogezi waabwe Ibrahim Ssemujjunganda batadde akulira akakiiko k'ebyokulonda ku nninga omulamuzi Simon Byabakama annyonnyole ku nsimbi zino engeri gye zisaasaanyizibwamu. Zaali mu bajeti y'omwaka oguwedde zaali biliyoni 10, NRM etwalako biliyoni 8 kubanga yesinza abaka mu Parliament, FDC netwalako miliyoni nga 8 ndala ne zigabanibwa abalala abasigaddewo. Bannakibiina ekya Forum for Democratic Change basabye akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama mugenyi okuvaayo alage ensi wa obuwumbi 10 obw'ensimbi ezayisibwa olukiiko lw'eggwanga olukulu nga za kuweebwa ebibiina by'obufuzi gye zaalaga. Ekitongole kya Electoral Commission batubuulire Parliament sente ze yayisa ezo kola emirimu gy'ebibiina ababaka mu Parliament zaalagawa. Okusaba kuno kukoleddwa omwogezi w'ekibiina ekya FDC Ibrahim Ssemujjunganda mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe Najjanankumbi mu Kampala. Ssemujju agamba nti ensimbi ezayisibwa zaali mu mbalirira y'omwaka oguwedde ogwa 2019-2020 baafunako kitundu kyokka ku nsimbi zino. Omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 gwaweddeko mu gw'omukaaga. Sente baatuwaako za mwaka guli okuva mwaka guno gwatandika 2020 tebatuwanga ku sente naye nga sente zaayisibwa. Ate nga bamanyi bulungi sente ezo zaateekebwawo n'ebibiina by'obufuzi ne biziteeka mu bajeti zaabyo nga ze zitambuza emirimu wano ku secretariat ne ku branches. Kakati Electoral Commission sente ziremedde nga Parliament yaziisa. Twagala Justice Byabakama tubuulire sente zaalazeewa. Ssemujju ayongeddeko ng'agamba nti n'akamyufu ka NRM engeri gye kaatambuddemu nayo ebadde ekyaludde okulabika. Twalabyeko layini ezimu nga n'ensimbi bazigabira ku layini ng'okoza nti abantu bali mu katale bagenze kugula bintu. Kakati ffe ekituluma ennyo nga FDC era ekiteka okuluma bannayuganda nti bino byonna bagenda bireeta mu kalulu akaddako. Museveni agenda kujagula abantu ne bano batabani be ne bawala be yayigiriza empisa embi nabo bagattire okwo bwe banaamala balangirye nti akalulu katubeeredde kangu tukawangudde. Ono atuuse n'okuvumirira Minisita Rukutana eyakubye munne amasasi n'asekerera abo abaawanguddwa. Tuvumirira nnyo aba LDU olw'okuba baasomezebwako kitono baabugumizibwa kitono. Naye kateebereza Rukutana ow'eddiguli lawyer kubanga waligambye nti Rukutana singa ayagala okuba emmundu yalingidde LDU n'akuba emmundu kuba bo babakkiriza naye ku mpisa ze Rukutana ne mu LDU tajjaayo. So the reason minister has lost, I think it's because of their performance. They cannot attribute to anyone else. Because whether in the last general election, 21 ministers lost the elections. The trouble with the media, you have presented this as if it is a fait accompli. In the last elections, 150 NRM people lost the elections. That's why you have about 70 who are independent in Parliament and then the opposition. So even these ones who are celebrating results, we are waiting for them and they are going to lose. Ssemujju alaze obulabe obuyinza okubalukawo oluvannyuma lw'abantu obutagoberera biragiro bya minisitule y'ebyobulamu ku kutangira ekirwadde ekya COVID-19. Era twafunyeemu okulowooza nti kirabyo kanooza COVID alina omukwano n'NRM bo bwe baba bali mu kulonda kwabwe okw'omunda tatambula. Kubanga singa talina mukwano ng'atambula mujja kuwulira cases mu Uganda nga ziri mu mitwalo. Because buli kitundu kya Uganda ekyabaddemu okulonda tewadde kunaaba ngalo, teri kwambala masiki, teri social distance. Mu Uganda yonna ne district eziri ku border ezikyali under restrictions zonna tiwabaddeyo. Bya Owora Gabriel, Salt TV, Omunyo.